atera okufa yeewuunyisa ensi era akola ebyo byonna okufaananangako Ssegirinya. Wallahi akola bingi ogumye abatuuze n'alyoka avaawo nga yeerogozza Sekawuma Luyani. Ekyankulukusa Amaziga najjukira ebintu Ssegirinya bye yampisaamu. Nenzijjukira ne neebuuza naye ddala bano bantu ki be tuwangaala nabo mu nsi? Ssegirinya ng'alina omutima omubi. Ssegirinya yankola bingi. Bwe mbivaako ebyo ne mbirowooza ne ndaba engeri gye yayisaamu famire yange, gye yampisaamu obulamu bwange. Ssegirinya engeri gye yanjagaliza entaana nga sirina na kye nnali mukoze. Mbutuufu obulamu bwange tebulina kakwate na Ssegirinya kye yali abwagaza, era simanyi lwaki yanenako omutima omukyamu omubi bwe gutyo okusinziira ku bye yali ampisaamu. So bwe mbijjukira Amaziga ne gakulukuta, naye ng'omuntu omulala bw'abeera osobola okukulukusa Amaziga ng'ojjukiddemu ebintu ng'ebyo nga kikulumiriza n'ogamba ne gajja. Omuntu Amaziga gano okujja okukaaba tekitegeeza nti oba olwana n'oli, naye oluusi omubiri guyinza okuguma naye omutima gukaaba, kati ne kiviirako Amaziga okujja. Bw'avaawo nga yeerogozza mbu munnange simanyi Sekawumalu, kumbe munnange Ssegirinya kyatamanyi Sekawumalu. Ate kano katoka awalumba akadaabadanga ke bawanze Katala. Kakati bwe wabadde awo obwongo ne bukulimba nti Ssegirinya n'Eyitongwa baayawukana, kamuvume teri agenda kunnyanikula nti okola kimukuwane yakumwedde yakuwala kase. Ffenna tukimanyi nti obwavu buluma era obwavu tebumanyirikana ddala nga wali obaddeko ne ssente. Naye Ssegirinya si y'emu ku nsonga lwaki wayavuwala. Era toddaawo n'olimba abaana bo nga bakusabye school fees obagambe baana bange nnaali baweeredde naye Ssegirinya yanjavuwaza. Abaana bo tebakusabanga ekyokulya ekirungi obagambe baana bange mwaliridde ekyokulya ekirungi ng'ebiseera biri naye Ssegirinya yanjavuwaza. Ensonga eyakwavuwaza Ssegirinya tagirinaamu mukono. Omukama Katonda ow'ekitiibwa Allah ye yakweyavuwaliza dayirekiti. Tusooke tutunuulirenga nnyo amakubo mwe tuyise okufuna ssente. Ekkubo mw'oyise okufuna ssente bwe libeera kyamu era mwe ziriyita okugenda. Gwe Umaru eyeeyitanga Sheyi Umaru wazannyira nnyo mu kifaananyi kya Allah. Ffenna tukimanyi nti Allah tetusobola kumutuukako ng'abantu. Tetusobola kulaba ku Allah ng'abantu. Naye basheyi, ba imaamu, abawalimu, be bambasada ba Allah ku nsi, ng'era bafaatha, abadyankoni, abasennyoli, bapastors bwe bali bambasada b'Omukama Katonda wano ku nsi ku sayidi y'amadiini amalala. Kakati ekifaananyi kya Allah wakikozesa bubi. Ekifaananyi kya Allah wakinywesanga mwenge, wakigendamu mu mabaala, wakimansanga mu ssente, weegadanga mu ku bwana butanneetuuka, weegadanga nga kuba oyita abalwadde bo, weegadanga nga ne ku bannamukadde, weegadanga nga ku customers. Omuntu najja ewuwo nga zze n'ebizibu bya zze n'ennaku ye n'omugamba nti okukuwonya sooka ontemere. N'akubuuza nti ssente mmeka, nti ssente nzaagala naye sigamba ssente mu budde buno kuba wazimpadde dda, naye okuwonya obulungi sooka ontemere. Kasitoma n'akugamba nti nakutemedde dda, n'omubuuza nti oli mwana muto, bakasitoma abawala oba abakyala, oli mwana muto, tomanyi kyentegeeza, toyagala kuwona, kale oba toyagala kuwona genda ne weeberekanga ku bakasitoma abo abazze n'ebizibu byabwe, abazze obbasomeranga edduwa, abazze obbayamba, abazze obbajuna. Allah n'anyiiga n'akwavuwaza n'akuba omuggo gw'obwavu makubuula. Ate wayavuwala mayisa. Bwe njogera okwavuwala amaiso ow'ekitiibwa omulamuzi Senga oba ozizza omusango gwa Naggomola akugamba nkusindise eruzira ate nkusibye mayisa. Kaakati omuntu eyayavuwala amayisa kitegeeza yayavuwala bulamu bwe bwonna. Tewali muntu ali responsible ku kwavuwala kwo gwe kennyini, gwe kizibu kyo. Omanyi waliwo bakwano bange abamu abagamba nti bandoga, gundi yandoga, jajja gundi yandoga, naye nga bw'omutunuulira enneeyisa ye, enkola ye ey'ebintu nga mu butuufu ye kennyini kye kizibu kye era nga ye kennyini ly'eddogolye. Kaakati naawe oyagala kwekwasa Ssegirinya nti y'ensonga lwaki wayavuwala, nti emuti okutudde ebizibu bye byonna gwasimbibwa Ssegirinya, naye ng'ate ye gwe kizibu kyo.
era omuti okutudde ebizibu byo baguyita gwe. Era gwe bw'oba oyagala okuwona ebizibu byo weeteekemu emuguwoofe, kubanga ebbanga ly'olimala ng'okyali mulamu n'ebizibu byo gye bigenda okukoma okubeera ebiramu. Omanyi abantu abaavuwadde baba baagala okuwa ensi ensonga lwaki baayavuwala, era baba banoonya abantu bebeekwasa lwaki baayavuwala. Ono kyali mu kukola olwaleero ali mu kuwa nsi ensonga lwaki yayavuwala, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki tebakyalya mmere ennungi, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki tebakyagendera mu mmotoka ku ssomero, ali mu kuwa baana b'ensonga lwaki baba amattuka mu kalina ne batandika okupangisa. Naye nga oyo gw'ofudde ng'ekizibu kyo oba y'ensonga gy'oyagala okulaga ensi nti ye yakwavuwaza, si ye yakwavuwaza, gwe kizibu kyo. Obufere bwo obutakutaabu okuzannyira mu kifaananyi ky'ow'ekitiibwa Allah, okukozesa obubi ekifaananyi ky'ow'ekitiibwa Allah. Allah yatukkiriza okweyiiya, naye so si kweyiiyiza mu linnya lye. Era y'ensonga lwaki waliwo omusajja omu baamuyitanga pasitaani ono ow'oku lw'entebe, yasooka ovuga hama eriko namba plate. Kiwedde ensonga lwaki yayavuwala, lwaki ali mu mbeera gy'alimu, atuuke n'okusibibwa emyaka gye yasibibwa, lwakwerimbika mu kifaananyi kya Katonda ate n'akikozesa bubi, lwakweyiyiza mu linnya lya Katonda. Kakati gwe ekyakwavuwaza kwerimbika mu linnya lya Katonda oba kweyiyiza mu linnya lya Katonda, Allah yatukkiriza okweyiya so si mu linnya lye. Ensonga lwaki yatukkiriza okweyiya, yatuwa emitwe twawuleko wakati w'ekirungi n'ekibi. Oba osanga ebibi bisiŋŋana, okwebaka ku nnyoko weebakamu ku nnyazaalawo, buli bubbi buba bubbi oba buli bufere buba bufere. Naye oba osobola okufererako mu linnya lya kabaka, osobola okufererako mu linnya lya president, osobola okufererako mu linnya lya minisita, naye tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Katonda w'abanene. Tokkirizibwa kuferera mu linnya ly'omuntu lya Allah asinga ekitiibwa mu bitonde byonna ebiri ku nsi, kubanga ye nannyini byo. Tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Katonda, tokkirizibwa kuferera mu linnya lya Mukama. Ekifaananyi kya Mukama singa okyetimba oti, olina okukoleramu ebiweesa Mukama Katonda ekitiibwa, olina okukoleramu ebigulumiza ettendo lye. Naye ekifaananyi ky'ow'ekitiibwa Allah wakikozesanga kufera bantu, kukwatanga mu mbugo z'abalwadde abazze n'ennaku yaabwe, abazze n'ebizibu byabwe okubasabira, n'obazaalamu abaana ate n'obasuulawo n'obeegaana, ne batuuka n'okufa abaana nga tobajjanjabye, ne baleeta omulambo n'ogamba guziike mulimbo sigwagalawo wano, omwana oyo sinze muzaala golowooza. Mukazi waawe oyo omusiru asobola okusibako omulambo. Abakazi basobola okusiba abasajja abaana, naddala mu abasajja abaali balinamu ku ssente, naye omulambo agukusibeko akufunemu ki? Omukazi bw'akuleetera omulambo nti ono omwana waawano abeera waawano ogobye, omusaayi gwe baguziise mulimbo, gulinga ogutalina kika, guli eyo guwunnuna. Abaana abo ababeera bafudde babulabe nnyo n'okusinga abantu abakulu, kubanga omwana omuto abeera nga kasiru ne bwakuloosa tomanya nsonga lwaki akuloosezza kuba tagenda gikugamba. Olaba musimu gwa mwana kukutawaanya, naye nga tomanyi nsonga lwaki gukutawaanya kuba tegugenda gikugamba. Omusaayi gubeera musaayi, ate omusaayi gusika musaayi. Omusaayi tebaguboola mu kika, era singa onaagusindiikiriza ku lusalosalo nti genda bakuziike mulimbo ng'ate wali ebyalubaluba okukuleetinga omwana wo mukyala wo n'akonsiivinga, oba yali omulwaddewo n'akonsiivinga olubuto, ate atuuse okuzaala tomuwadde buyambi. Omwana alwadde tojjanjabye, golowooza omukyala oyo bigambo ki bye yagamba ng'omwana ye mu kutu ng'ali mu ddwaliro. Abasiraamu bwe tuzaala abaana tubazinira mu matu, ng'oba olowooza nti abaana baba tebategeera. Era omukyala lwali kuba omwana we akaama ne bw'ali batugolowooza tannategeera nti munnange taata we yatusuula, omwana wange ogenda kunfaako, naye tewali bujjanjabi, tewali ki, ye kati nze ŋŋenda kukola ki? Mwana wange ndabye ebigere byantunda. Omwana oyo abeera malayika. Nkiddamu, omwana oyo abeera malayika. Singa oligaana okumujjanjaba n'afa ate n'ogaana n'okumuziika ku kijja, ojja kubonaabona. Batugamba nti abaana abato
bawulira bulungi ebigenda mu maaso mu kabbuli oba mu ntaana ekitegeeza nti omwana omuto abeera malayika odidde malayika oganye okugijjanjaba efudde oganye okwetondera nnyina otwale omwana ku kijje wammwe bamuziika omwana ne bamuziika mu limbo ng'enfuuzi ng'atalinaako babe ojja nti nnyina olubuto yalunywa mu mazzi osuubire okufuna emirembe wansi w'enjuba ggwe osuubire okufuna emirembe wansi w'enjuba tolifuna mirembe tojja kufuna mirembe kuba kaakati olunaku olwaleero olina ab'okwetondera babiri basatu actually ate gattako abalala bewaffera ssente bewabba waliwo abalwaddebo bewaffera abo olina obbeetondera omwana wo yonna gyali olina omwetondera ate omugjeyo mulimbo gye bamuganzika maama we gwe wamuzaalamu olina omwetondera ate n'okumugatta omugatte olina okwetondera gguludde ne nannyini bitonde byonna allahu subhanahu wataala oba osanga ali kusaasira n'akusonyiwa n'addamu n'akusumulula naye ng'ekkuba mwe wayita okufuna ssente lyali kyamu era mwe zaayita okugenda bantu bangi bafuna ssente mu makuba amakyamu naye oba osanga bakolaakolamu ate ebintu ebigasa society Pablo Escobar eri Chapo Guzman baali bayaga nga ssente bazijja mu njaga naye baazimbira abanaku amayumba baazimbira ensi ebisaawe baazimba amalwaliro ne bateekayo amadagala baakola enguudo baajuna bakateeyamba baajuna abanaku mu bufunze bawa ekitiibwa Allah ensonga lwaki alina okulekawo ssente zaabwe wadde nga bazifunye mu bukyamu naye at least bazikozesa mu butuufu gwe wafunanga ssente mu bukyamu n'oleka omusaayi gwe ne gubonaabona n'oleka omwana wo n'ajeera n'atuuka n'okufa n'omugizika mulimbo ssente wazifuna mu bukyamu musaayi gwe ne gubonaabona mukyala n'akusaba emitwalo 10 bajjanjabe omwana n'akusaba emitwalo 5 bamuteeke ku oxygen n'ogenda mu mabaala nende bakuwaane b'olina ssente nnyingi nnyo n'omansa ogulidde abayimbi amamotoka ogulidde abantu omwenge otaddeko entalabuusi ya Allah ow'ekitiibwa akaanako kali mu ddwaliro kajeera oli ku freedom system bivvulu mu mabaala bw'ogula omwenge bw'omansa ssente mu bantu abeetamiiridde dda ate ko kitegeeza omuntu eyeetamiiridde dda aba ne ssente olwaba afunye ez'okunywa naye ng'oli ali mu ddwaliro wallahi ogaanye okumuyamba ate on top of that si muyise wabula mwana wo musaayigu afudde era ne mu nsobi n'okoleramu ensobi n'ogaana okumutwala ku bijja by'abajjajjabe omuziikeko ne baziika mulimbo osuubira olifuna emirembe ssente wazifuna mu bukyamu ate era n'ozikozesa mu bukyamu entalabuusi ejjubba ya Allah n'obitwala mu bbaala osuubire nti Allah tagenda kukunyiigira omujjegga n'agamba nti omuntu omubuulizi w'enjiri omutuufu ogendanga mu bwonoonefu mukwano eddiini ya Allah tekuba bulango tewaliwo kalango ku TV yonna oba ku radio yonna oba kipande kyonna ku luguudo ekigamba nga musiramuke Allah abeetaaga musiramuke eddiini ya Allah tekuba bulango kuba tenoonya bakasitoma ye yagiteekawo ng'akapande oyo ayagadde gigoberere ayagadde okuzikirira kwatalira ekkubo ery'obubuze ekkubo erigenda mu ggulu libeera ffunda nnyo berigenda mu jjana keriba eggulu mu busayidi y'abannaffe abakristo so batono nnyo abasobola oggiyitamu gwe gwani agenda mu mabaala nti ŋŋenze abantu basiramuke kyokka katuuka kuvaayo nga tekasomeddeyo irimu n'emu wadde okubuulira omuntu yenna obulabe obuli mu kimansulo eyo gye kaabeeranga obuli mu kunama tekaabibabuuliranga ko kennyini kaabeeranga mu mbugo z'abawala abazina ebimansulo katogga kakuba cyuti katogga keefudde akamese essaawa eno kaavuwadde Allah akaggyeko ekisa kye kafuna abantu bekeekwasa kubanga kanoonya dda ensonga y'okuwa abantu lwaki kaayavuwala kanoonya ensonga y'okuwa abaana baako lwaki kaayavuwala
ensonga lwaki wayavuwala si Ssegirinya si Musata omugenzi wabula ensonga ye gwe kizibu kyo tewali muntu mulala yenna kizibu kyo bolowooza Ssegirinya bw'agenda mu kabbuli olunaku olwaleero osobola okuzza ebyobugagga byo omukisa gwa Allah gwe yali akuwadde gusobola okudda Allah gwe yamala n'akuggyako gusobola okudda gwe bw'oba olowooza nti Ssegirinya kye kizibu kyo katugambe Ssegirinya avudde mu bulamu bw'ensi enkyokererawo okuddamu okuyoola enkyokererawo okuddamu okufera kalina yennansana bagikuddiza emmotoka bazikuddiza ebyobugagga bye walina babikuddiza ansi eri nti nedda bwe baba tebasobolera bikuddiza kitegeeza ono si kye kibadde ekizibu kyo singa omira eddagala ly'obulwadde ng'omize lya typhoid naye obulwadde ne bugenda mu maaso kitegeeza typhoid si abadde ekizibu kyo olina okuddayo ew'omusawo n'akukubamu ku ceeke n'akucekera bulungi ne bazuula ekirwadde kye kituufu olunaku olwaleero olemeddwa kuzuula kizibu kyo okitadde ku Ssegirinya ne Ssegirinya ne bwakkirya kabbuli olwaleero muganda wange bw'oba obadde olyantula ogenda kusigala olyantula ate oyinza n'okusingawo kubanga ku misango oyongerako misango gwani asabira ekitonde kya Allah kitakuyinaako buzibu kitalina mbojjanyi ku muntu yenna okukkirira kabbuli olw'okuba kyali kikuleetedde omusaayi gwe yali badde yeebaza Ssegirinya eyaliise Ssegirinya n'omubuuza omusaayi gwange mwaguziika wa mulimbo yali yawa kuba kirabika ekimbonyaabonya olunaku olwaleero musaayi gwange gwali mu kumukkatira olwaleero omwagala yeebakira eringi bamubikka ettono bantu balamu temuyambika omusajja yakwata omusaayi gwo n'agula akataka mulimbeemu baziikemu omusaayi gwo era Ssegirinya ebyo byonna byatuuseeko ojja kwesanga mulimu essaala z'omusaayi gwo kubanga Ssegirinya yafuuka taata w'omusaayi gwo gwe wootasobolera kubeera taata Ssegirinya yaani nga n'ebitabo bye bagamba nga bitankanibwa ne Allah n'alekawo abadigiri n'alekawo abazi diploma n'alekawo abazi certificate n'alekawo abazi S6 n'atwala Ssegirinya yakubanga amasimu ku laadiyo mu paalamenti kitegeeza Ssegirinya ojja kwesanga nga mu kisa kye yakolera omusaayi gwo gwamusasulamu gufo gunene era Ssegirinya kyonna kyali oba osanga gwe yali kibadde naye wasuula omusaayi gwo njagala okukibategeezako basajja bannange omusaayi gulondoola kakati otunuulire n'engajaba takanudde obuuso bukalinga obwa sikwiro kalina obunnyo buti bukalinga obwekinya wamu obuyindo bukasitamye ng'ekitebe ky'eggaali Allah Ssegirinya ntunulako mu kabbuliyo then oba etya okunyaaluka kwa Ssegirinya kwe kusanyusa omutima mu byolabye Ssegirinya ne bwalifa aligenda n'ebibye kubanga ne Wampisi atambula agoberera Wampologoma ne bwawuuba ati omukono Wampisi alolobala alowooza gugenda kugwa gulondewo Wampologoma ne bwasinika Wampisi alowooza nti agamannyo gagenda muvaamu Wampologoma agatwale naye ng'ate Wampologoma ne bwali baafudde azaawa n'agagga Olimpisi Umaru Olimpisi Ssegirinya Muhammad Mpologoma ne bwaligenda mu kabbuli aligenda n'ebibye kubanga yajja n'ebibye nga naawe bwe wajja n'ebufere bwo era naawe obufere bwo oligenda nabwo bw'olifa tewali okujjako ndowooza mpozi mu baana bo kubanga gufiira kwatazadde baana tewali muntu w'ebbali ajja sikira bufere bwo kakati gwe bw'oba olowooza nti Ssegirinya bw'anaafa nga Allah akutereerezaamu ku mbeera oyinza n'okweyongera okubeera obubeezi obubi kubanga ku misango zzaako misango kubanga eyo edduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa edduwa gy'oli mu kusoma simanyiyo kitabo kigisomesa wasaba agende mu kkomera nga bwe wagamba yavaayo era wasanyuka nnyo naye gwe wasaba si Allah age masannamu bulijjo g'osinza omanya kasajja kayina nga amasannamu nga wano kambala ekifaananyi ky'oba sheyi
nenga mundeyo kasawo kaganda era nze ensonga lwaki nze bantu bangi bantuukirira Sebayasha Gundi omusomi w'eddwa Kayingo langa nange ngenda kukuwaga nze siranga ate bwe gutuuka ku mmwe abeeyita abasawo oba abeeyita abasheeyi abalanga sirangirako ddala sheeyi omutuufu talanga twayinanga sheeyi ab'ekibibi Butambala mujjukira omusajja gwe baayitanga Sheikh Katende opposite ekibibi ku masjidi yalangako wa abagagga n'abagagga beesombanga bazze basomera dduwa abantu beesombanga bazze sheeyi abasomera edduwa naye sheeyi teyalina yadde akapande teyalina yadde ekirango tebannanga omusomi wa ddwa Kayingo awona awonya ensonga z'amaka nsonga za mirimu oyagala kugenda bweru visa bagikumye omwami akutawanya oyagala kuwenyo no sheeyi omutuufu talanga era ensonga lwaki mmwe basheeyi abeeranga muri basawo baganda era nze wange temusala tulangire kolaba ngana kulanga babikopo na kulanga ba bizinensi zaabwe ziri mu makubo amatuufu nange gwe kakati akakasajja kaali kasawo kaganda omusege ogwebisse mu ddiba ly'endiga kyokka tekaakomanga ku ekyo ne mu bibi bye kaakolanga mu linnya lya Katonda ne kakolerayo ebibi ebirala nga keegadanga ku balwadde mukasomeddwa ginsomere enfe bw'oba oli musomi wa dduwa ginsomere enfe nkakase nti osomeddwa kuli Allah buli ekizaalibwa omukazi kirikalanga omuddo yensonga lwaki buli we tufiirwa nga betunnawoowoola bw'onkubira essimu okumbikira nga sinneekanga ekiki kuba bwe nneekanga mbadabanga ekitasoboka ngamba kimu nti inna lillahi wa inna ilaihi rajihuuna basudde bwe yafa beekanga ekiki musajja yali avuga matooke aba ava ku lw'e Masaka ayingira Enatete ku makya busaasaana naga abantu bannaye basudde afudde mu Musanze titekisoboka naawe musajja yali mutabuliki n'amugamba olaba nabbi wa Allah yafa ate basudde kisoboka owakanamu ki kitegeeza okufa erifa abasiraamu si mawulire kubanga buli ekizaalibwa omukyala kirituuka ne kikalanga omuddo Allah yawa era yajjawo ye yatuwa Ssegirinya Ssegirinya n'amutembeesanga obumasu awo mu kyebando Ssegirinya n'asomanga kasasiro awo mu kyebando n'agula ekisimu kye mu 98 Sony Ericsson n'atandika okukuba amasimu ku bimeezi eby'enjawulo laadiyo Simba n'agakubanga ku laadiyo Kyabassa ku Capital teyakubangako yali ya luzungu ne yeekwatakwata n'addayo n'asoma n'afuka Lord Councillor myaka 5 Allah n'amusitula n'amufuula MP atula mu house abasinga gye mulootako obuloosi wadde abasinga muloota na buloosi okukolagana n'abagituulamu Allah yagimutuusaamu oyo Allah yagimutuusaamu yalina pulaani ze zisinga sasigwe kiyenje ffe ebiyenje tubifuuyira dduumu oli kiyenje oli kiyenje sajja obukaba kebakanga ku balwadde kati gonyolanga abalwadde kakati olunaku olwaleero kali mu kwekwasa waliwo n'aba NRM era amongi ye yagenze n'alaba Ssegirinya bali banne tebamubeeredde mu mikwano temufuukanga ebirwadde ate ne mwefuulanga eddagala Ssegirinya mwensonga lwaki ali mu mbeera eyo Bobi Wine ye yakuba Ssegirinya obutwa nze nakuba Ssegirinya obutwa Waiso yakuba Ssegirinya obutwa mwe mwasiba Ssegirinya ne mukuba obutwa mukomera essaawa eno mwefudde abajunyi mwe mukuba empi ate mwe muleeta loobu asiisiriza we mukubye empi ettama litowolokoke we mwalizingisa musaawa ensuku z'abantu enkya ne mubaleeterayo kkoota y'akawunga munnange omujunyi nzuuno ntuuse amongi omanye ensonga lwaki Ssegirinya ali mu mbeera eyo omanye ddiiru ze yagaana okukuzannyira Ssegirinya yagaana okukuzannyira ddiiru mwali mumuwadde ssente abeeko byakola His Excellency Bobi Wine amuvumenga amulabisenga Ssegirinya n'agamba sika ssente kino sigenda kisobola ne mumukwata ne mukuba empisa ez'obutwa gye mwamuteeka ekitalya essaawa eno ozenga omununuzi embwa za NRM zitandise okugijembukana bannange bo bali tebaliiwo bano be babaddewo kosi ffe twamuteeka mu mbeera gy'alimu mwe mwagimuteekamu n'ekigendererwa ekyokwefuula abanunuzi omanyi kambabuulire Museveni alinganga omuzungu
omuzungu akole mundu najiwa golwana naye najiwa government erwane nawe kyokka nawe nakuwa olwaddaaki omukumwe naddayo nti omusajja w'amaanyi nnyongera ay'endala oba omususseeko ofunye empya naye n'agenda eringa ye atunda omuzungu kyekizibu ate ng'era lyeddagala kati Museveni naye yeefuula ekizibu ate ng'era yeddagala buli lwayagala okwefuula omulungi mu bantu asooka kukoozingawo kizibu yensonga lwaki asobola okukuba bomu erugogo buli famire oba buli mutwe n'agwa $5,000,000 ateeka ebijambiye e Masaka buli mutwe n'agwa $10,000,000 mwebaze nnyo weebale naye nga yabattidde kakati mmwe aba NRM abajejembukana musooke mwebuze kyekiruma Ssegirinya obulwadde bwa Ssegirinya bwatandikirawa Ssegirinya yali omusajja yeyagala Ssegirinya nga kitiba butibi kiti kifunye ne ku ttama kale maama waacu atandise okyenyumirizaamu kitaata saawa eno kikogganye saawa eno Ssegirinya takyagambika takyatunuulikikeko saawa eno Ssegirinya tugamba nti lwakeesa lwabala Ssegirinya bwe twagenda ng'ewa mama Kikyere Kamooca ne twerira essowaani y'akatogo n'agimalawo olunaku olwaleero bwaliayo obujiiko bubiri tukuba takibiiru Allahu akibaru Allah yeebala amusobosesa okulya naye nga mmwe mwamuteeka mu mbeera eyo essaawa eno mwefuula abalungi mwefuula abajunyi no si bwe bityo biba mulekeraawo okwefuulanga ekizibu ate ne mujjanga eddagala oba osanga nange musobola okumpa obutwa ate nkya munsike nti obalaba tebakufuddeeko ffe weetuli olw'okuba nange mba mu bulumi oluusi olw'okuba nange mba mu bulwadde nja kukola statement egamba nti bannange bansuddewo bano be baliwo naye ng'ate abo boogamba abaliwo bo kyekizibu kyo so mmwe aba NRM Anita Amongi emulaga eri abalwadde bangi nga siggwa avunaanyizibwa ne ku ndwadde zaabwe genda olambule abo totukulukutirako langiwo oyo gwe weemettametta totumyukirirako genda olabirire abalongo bo omulongo omu magobwe yeewalula ajja kwewalulira mu banneiba agenda abojja abaana b'abantu oba agenda amira obukoko bw'abantu anti ttimba genda olabirire abaana bo